and granting media interviews without authority. Gavumenti kaga nti omukozi wa gavumenti yenna wabanga ali mu kitongole ng'alina kyayagala okwogera agenda eri mukama we n'amuwa permission. In this case yandibadde ajja wange nemuwa permission ebyo byogere nitumala kagenda bugenzi nosaatukira mu mawulire noyogera ebitasanye kwogerwa. Okitegedde kakati yabadde anyisantinga weyagamba tingenda kukulembera gurupu y'abantu okuva mu Kampala bagende bazinde Wofiisi ya Sipiika. Ngenda kukulembera gurupu y'abavubuka bave mu Kampala bagende bazinde Wofiisi ya Sipiika. Ekyo kintu kibi nnyo, inciting with intent to cause disobedience. Era inciting abavubuka bagende bakole fujjo wali okumalamu ekitiibwa kya Sipiika. Insubordination, obutabulya wakama be. Bino byonna amateeka sinze nagakola. Mwegali mwezi 7 March nemuwandikira ebbaluwa nti ebintu ebyo biveemu. Naye yagenda mu maaso nokera n'ebintu ebyo. Nemuyita mu meeting wano nemulabula n'agaana. Omukulu oli human resource manager naye n'amuyita n'amulabula n'agenda mu maaso. Kati olwo gavumenti tetambula bwetyo. Gavumenti erina amateeka agagifuga. Bwe gatabaawo then there is anarchy. Buli omu kyayagala kyakola. Kakati awo mwami Burora kwe kusalawo ffe tumuyimirize. Era twamuyimiriza. Kakati twamuyimiriza nti mu 28 tumuyimiriza. Tugenda okuteekawo akakiiko kakaita Rewards and Sanction Committee kamuyite yeewozeeko. Atubuulire ebintu bino wabikuwandiika otya era waki wali obikola. Namugamba toyinza kubeera mukulembeze mu gavumenti, toyinza kubeera leader mu gavumenti ate n'ofuka activist. You cannot be a leader and then you become an activist within government.